Sebo. Kumanyi ng'omuntu akola research zo mu Uganda eno erimu amateeka. Yes, sebo. Mu Uganda nasomera kusomera n'etteeka lya provocation nessuya ndi mu Uganda etteeka eryo tulikola ki ery'okusosonkereza naye mu byonna mu alien byakoleddwa ebyokuvumwa nze weekend ndi victim ya team ya alien bakuwadde banvumye abandupu be bansookamu ku lw'omukaaga bakati badde banga bana bufiififi kakati nabamaana beegatta mu geto ne bataka video ng'andya naye ng'ekyo kirese jokes aside ndabye ku baana bafuupu nga bavumi kitegeeza nti ne alien can equally abuse era actually wano alien teri ayina amusinga kibinja ky'abavumi kati ssaawa zino abanupu bagezaawo kulwana bulwanyi mumujje ne bayinza okulemerwa kuba ati bo bakyali fresh negwe nupu muganda wange nze nsobola okuwa ku bivumi by'abaana bafuupu wano akawata bakakozi byonna byokola ki alien can equal abuse ekikola ky'okusukka mu bigambo olutalo lw'ebigambo okusalawo okugenda okulumba omuntu kubanga ekibuzo abantu kibabuuza singa mu mmotoka mwabaddemu omuntu kubanga eyatomedde teyatutire na budde kumanya nti emmotoka gyenkoona ngenda lumya mmotoka yokka oba mulimu n'abantu teyatutte budde kitegeeza twali sofunawo alemala twali sofunawo afunawo obuzibu tutuuka tutyawo Ntambi ekisookera ddala ndowooza world over entertainment ya industry esinga okubeera scandalous esinga okubeeramu controversies esinga okubeeramu conflicts and beefs era ndowooza abasinga tubinyumirwa media tunyumirwa ebintu ebyo because they create a lot of stories and talkability abawagizi babyetaaga babyagala okubeera nga waliwo kind of drama fenga abantu personally mukama yatutonda nga tuli a bit dramatic that's why nti obeera wakaawo nga weebase otulotu ne kasoolira neiba omwami nga ne mukyala bali mu kuyomba oyimuka n'ogera n'olaba sometimes n'okola ne ka video n'otuteerayo era wooteekayo ku social media ne katambula emirundi emiyitirivu ennyo that's how people will love drama and controversy alien skin ekintu kyabadde nga ajjakola I think abantu babadde bakyagala character ye ya unruly naye babadde bajagala mu mbeera ya ebigambo byakozesa ebyo bu video bwakolakola obwo naye okulwana oba violence it's a double edged sword nti kisobola okukuliira munda muli wemba nkujjukizako ko mu ezimu ku industries ezakola mu 1990s mu ggwanga lya America ya hip hop yazimbibwa nnyo ku controversies and beefs wakati wa West Coast ne East Coast wakati wa Tupac yali ava e Los Angeles Compton ne Biggie yali ava e New York Brooklyn naye we bagenda ne bagenda abantu bali babyagala until when mu 1996 Tupac yakubwa amasasi ngali mu motoka ye 6 months later ne Biggie nakubwa amasasi mu motoka ye our industry realizing how violence yabadde basinga okubanga baagala ne controversy wezivirideko abantu ababiri probably abakyasinza okubanga barappinga mu nsi yonna okubeera nga bafa era generations ezaddako tezagoyinga that direction basigala bali babifinga nnyo naddala mu lyrical gundi zaabwe products okubeera nga beekubira ku nnyimba ojja mu ggwanga erya Uganda mu mwaka gwa 2000 nga gitandika 20 n'okututuusa mu 2010 baganda baffe aba BBC nabo they lived a scandalous kind of life industry stunts n'ebiringa ebyo but until waita emyaka emirala 2018 omu ku bannaabwe omulala yali yeegasse mu kintu ekyo radio we yafa n'engeri gye yafaamu era tuyinza okugibanga tukiduletinga nnyo ku violence ne tugamba ng'eggwanga nti violence bwatyo basobola okubeera nga atutuusa nti it is all fun and games until when someone loses obulamu situation ya alien yes muganda wange ayogeddeko the provocation gye tuvumirira ffenna naye olumu abantu basobola okugumiikiriza ebirala byonna but wajjawo ekintu ng'obulamu bw'omuntu busobola okugenderamu ate ebirala basobola okubanga babyerabira n'obanga gw'obadde omutuufu mu situation katugambe nti yes bajja badde asosonkereza alien mu kumuvuma nga we mutaddeko obutambi obwo abantu basobola okukigumiikiriza naye singa ate embeera nga eyaliwo nti yatuukamu n'ekiseera ng'obulamu bwa bonna buli ku masa ya security guard omusajja akutte omugemera balego tutamanyi ayinza kutegeera atya nebiyinza okuba nga bimusumbuwa okubanga asobola okukuba omuntu ekyasi nabeera nga amujja mu bulamu bw'ensi eno awo abantu we batandika okubeera nga bafunamu second thoughts about this whole alien skin byabadde ajja akola nti alien skin naye ng'omuntu violence eyo tuyinza okugamba nti yamuyambako okubanga yali victim waayo ku situation ya Palaso
kubanga kyekyamuleeta nti anyigiriziddwa. Yes, nti Palasa abantu yamukomerera emisumaali lwaluyirumu weeruti yes, ali na playing that victims card. Abantu abangi by the way bagala nnyo underdog oba omuntu anyigirizibwa bamubeerako nga gonyigirizibwa n'obeeraawo woto mpola. Yes, abantu bayinza okugenda ku side yo naye wobeera ng'oli all full violent kitegeeza oyinza okusigala wekka naye alien skin ndagala tufumitize ku bigambo byazayogera and on that recent scandal ebadde weeyo yayogera n'agamba ye kiyakola ali akigenderedde yali agala kuwabba Johnson nga lwaki balina okwewalana because tebaddeewo era n'agamba n'ogamba nti FUP it is fujjo unity platform okitegeera n'agamba n'ogamba ekisembayo nti this is a movie oba documentary he is a villain ekibanda era akimanyi filimu gyegenda okuggwera kibanda takola ki tawangaala naye wanafiira mu filimu eno nga n'abagendedde mu casualties nga babajjo no bafunyeeko ku share yaabwe so tulina okwefumitiriza nnyo ku muntu gwe tudiscussinga ekiruubirirwa kye mu industry eno kyali ki probably akitubuulidde maybe n'ebisinga byafunye teyabikola ki teyabisuubira kati yayinza okubeera ng'omuntu climax already yagituukamu dda ng'ebisigadde ali mu bikola bukozi nga ye tebigenda kubeera nga bimu-affectinga because nga we mukirabye naye kati bano abaana abalala bambi abato nga bali ku ggaali singa embeera kyali badde kirala nnyo abaana abato waliwo omwana omuto asobola okuba ku yano naye okyomuto kati nokankuwa ekintu kimu nina interview yakuba nti nkinoonyeza nembula nandi yalaggibawa nadi njogera ne Faisal wa CBS because is a ghetto youth waddala nno va kubagenda mu ghetto nga badde bakyalayo bukyazi is a ghetto youth akuze nga alaba abantu ababadde abamanyi abadde abalwanyi mu ghetto ono Miki yenyini nali mu interview ne Miki nanyumiza omisyayi bali kaita katomusege nga asobola okujja ku kisaawe n'akuba ekisaawe kyonna kati ng'engeri gye yali omukubi nga jjabuzi n'agamba mbala bbiri nga mwenna mufulumya ekisaawe nebeera maaki ng'ebadde eriko abawagizi nga bonna bafuluma n'ayita buyanga ne buzannya so gete badde n'abaana bakuba naye ng'agamba nti omwana atandika okubeera omubanda ku myaka 4 kati oyo mwana Ibra ne waba wa myaka 17 ali ku gali alien so abaana mu ghetto agenda mu bubanda as early as 4 years naye abakuze myaka ono nayo kiko 4 years kati ebibasiko okubatwala eyo tuyinza obutabi debating ngako because biyinza babiri political biyinza babiri related to family nga biri out of their hands kakati mwena second ya 3 nawe friends echi are we in position